ayitibwa Yusufu. Ne tugamba omwezi gwali gwakumeka gwa mukaaga. Malayika ono n'atuuka eri Maliyamu okuleeta amawulire. Mpulira. Maliyamu n'aba olubuto. Maliyamu n'azaala. Nga tetumanyi gina kuba myezi 9 okutugamba nti omwana azaaliddwa ng'atuukiridde. Less than that, it becomes a premature birth. Omwana aba azaaliddwa nga tanakola ki? Tannatuuka. Ne tubuuza nti sincerely gw'olaba ekyo kitendo kigenda mu Yesu nabbi wa Katonda ow'ekitiibwa ogamba nti yazaalibwa nga tannatuuka. Nitugamba ekitegeeza awo waliwo akabuuza, kubanga ne bwe tuba tuzigasse nga bwe mugamba nti n'azaalibwa 25 okuva mu mwezi ogw'omukaaga giba myezi 7, giba tegiwera myezi 9. Kitegeeza yazaalibwa nga tannakola ki? Which is not right. Eyo nenvaayoko nenkabalekera tujja kudda inshallah tweyongereyo. Ne tugenda mu kitabo kya Qur'ani ne tujjayo suratu Yasin yadde sura ya 36 aya 82 nga Qur'ani etugamba nti mazima inama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Katonda bw'aba ina kyayagadde okukola alagira bulagizi nekikola ki? Nekibeerawo nga bw'akyagala. Nga bwe yalagira eggulu libeerewo ne libeerawo. Nga bwe yalagira ensi ebeerewo nekola ki? Nga bwe yalagira ensozi zibeerewo ne zikola ki? Nga bwe yalagira gasemayanja gabeerewo ne gakola ki? Tetuyinza gamba nti yazaala ennyanja Victoria. Tetuyinza gamba nti yazaala olusozi Rwenzori. Tetuyinza gamba nti Katonda yazaala eggulu. Era Bayibuli neetayawukana ku nsonga eyo eya Qur'ani eya Katonda okulagira obulagizi ekintu nekikola ki? Nekibeerawo. Ne tugenda mu Zabbuli 33 olunyiriri olw'omukaaga nga Bayibuli ekakasiza ddala bulungi nti Katonda bw'aba alina kyagadde kibeewo alagira bulagizi kibe nekikola ki? Nekibeerawo. Awo tubadde tutuuse mukadde wange. Kati njagala tugendeko mu kitabo kya Yeremiya. Ensula ejja kuba ya 32 olunyiriri lwa 26 okutuusa ku 27. Yeremiya 32 Seeka yatuuseewo dda. Bayibuli etugamba ki? Seeka amanye ebyuma by'abazungu bino banna bizibu nnyo. Kati kyeroobi kyekyanze katugendeko wano hadi kope weeri 32:26. Awo ekigambo kya Mukama ne kijjira Yeremiya nga kyogera nti laba nze ndi Mukama Katonda waabo bonna abalina omubiri. Laba nze ndi Mukama Katonda waabo bonna abalina omubiri. Amakulu nti kasika kakutanda n'oyambala omubiri guno oba kitonde kya Katonda. Katonda aba yakutonda butonzi n'akwambaza omubiri ogwo. Wetubuuliza abatulaba abaffe Yesu yalina omubiri. Bw'aba yagulina akulifayinga okubeera ekitonde kyani? Kya Katonda. Si mwana wa Katonda. Kubanga Katonda tazaala. Ekimuyisa Katonda wakuba atonda obutonzi. Era Katonda n'ayongerako wano, Bayibuli n'eyongera wano n'egamba nti waliwo ekigambo kyonna ekinnema. Waliwo ekigambo kyonna ekinnema. Waliwo ekigambo kyonna ekirema Katonda. Kati wana abantu abamu bagenda ne bafunawo challenge eya comprehension. Comprehending this context becomes a very big challenge. Omuntu n'agamba, how could a woman produce a child without the intervention of a man? Omukyala, omukazi yazaala atya omwana ng'ate takwatiddwako musajja? Nekibakaluubiriza okukamala obumazi. Nekibakaluubiriza. Awo ne tugamba nti no, God's creation of human beings, God's creation of man has been in 4 formulas. Zibadde format meka? Nga format esooka yali ya Adamu. Gwe yatonda talina maama, talina taata. N'afuuwamu omukka ogw'obulamu, Adamu n'afuuka omuntu.
n'atambula n'alya n'awangaala n'azaala n'afa. Abafuuye twandimuyise mwana waani? Lwaki abantu sigwe basibako ekigambo ekigamba nti omuntu eyasooka ateekwa kuba nga yazaalibwa Katonda kuba ye teyalina maama ate teyalina taata? Lwaki tebakimusibaako? Eyo ne tuvaayo ne tudda ku fomula ey'okubiri nga ye fomula ya Eva. Hawa gwe yatonda okumujja mu lubirizi lw'omusajja, from the rib of a man. Seeka kubamu akafaananyi obuyinza bwa Katonda. Olubirizi lumu ne muvaamu omutwe, ne muvaamu ebigere, ne muvaamu omugongo, ne muvaamu embiriizi nnyingi, ne muvaamu ekifuba, ne muvaamu emikono. Mu lubirizi olwo Adamu agenda okuva mu tulo bw'ati alaba nga Eva, Katonda aggyeemu omuntu, omukazi ng'ali awo. Azwaja. Ng'omuntu ali awo ali complete. Era n'ekyo nakyo tetwandibuuza, twandibuuza n'abandibuuzizza abaffe ani maama wa Eva? Kati maama wa Eva ate ye Adamu omusajja. Era tujja kubuuza kyogamba Adamu atani taata we. Adamu bw'abanga ye taata we ate yawasa mwana we. Yawasa mwana we. Allah. God is creation. Kituufu. Katonda atulaga amaanyi ge, obuyinza bwe nga bw'atugambye nti idha arada shay'an an yakula lahu kun. Bw'aba ina kyayagala agamba bugambi ba nekikola ki? Nekiba. Tekimwetaagisa kuzaala. Atonda buki? Butonzi. Kati mu banno ababiri, mu Adamu ne Hawa, mu Adamu ne Eva, ne tuvaamu nze naki? Naawe. Naawe atulaba. Ne tuva mu mukazi na muki? Na musajja. Etonde ly'amazzi ne livaamu amagumba, ne livaamu omusajja kilo 2, kilo 5, kilo 6, kilo 10, n'owangalira ku nsi kuno naye nga wava muki? Mu mukazi na muki? Eyo nebeera creation ya kusatu. Kati because God is just, because God is fair, abantu twandibadde nga tulinamu akagamba nti olaba Katonda si mwenkanya. Kubanga yaddira omukazi n'amugyamu omusajja nga tewali ki? Intervention ya mukyala. Katonda n'akola justice, n'addira omusajja n'amugya mu mukazi awatali intervention ya musajja, okubalansinga minzaani. Nti waliwo omukazi yava mu musajja, n'obeerawo n'omusajja yava mu muki? Omukazi. Eva n'ava mu Adamu, Yesu n'ava mu Mariyamu. Minzaani n'ebalansinga. Zezo method gundi eche fomu zenya fena mutukoze echi mwetuyise. Kati abantu ekibatawanya ne bajja ne basanga ekigambo father, ekigambo taata, ne bakisiba kwani? Ne bakisiba ku Yesu. Ekigambo ekyo woddayo mu original texts zaali zigamba ki? Ebyawandiikibwa ebyasooka ku nsonga zino byali bigamba ki? Era byali bitegeererwa mu ngeri ki? Kubanga ekigambo ekyo tekyasooka kukozesebwa ku Yesu. Bw'ogendako mu Kuva 4:22 nga Katonda agamba Isirayiri ye mwana wange omubereberye wange. That is Jacob. Yakobo ye mwana wange omuki? Naye nga te Jacob yalina maama we, yalina maama we ne kitaawe. Bw'osoma Yesaya 4:3 Katonda agamba yatonda mutonde. Wetubuuliza ne kama no, bw'abanga Jacob tumumanyi in human nature and body and flesh yalina father ne mother, but God is saying this is my firstborn. Ono mwana wange omubereberye. Yali ategeeza ki? Ekigambo mwana, ekigambo taata bwe kiba kizze kyali kitegeeza ki? Nekitakoma ku oyo ate mwatu ne tugenda mu Yeremiya 3:9 nekikoma ku Efurayimu nti ono mwana wange omuki? Omubereberye. Firstborn son. Abaffe Efurayimu ne Isirayiri bombi Katonda bayise firstborn. Baali balongo. Kubalongo tekubako mukulu na muto. Bwe kibanga kizze ekigambo ekyo yali ategeeza ki?
bayibuli yali etegeeza ki? Abaawangala mu kiseera ekyo baakitegeera batya? Baakitwala nti Katonda azaala. Bw'ogenda mu Yobu 1:6 nekulaga nti Katonda yalina abaana bangi. Ne bwoba ozzeeyo eri mu lubereberye 6. Ebyo byonna ne tugamba abantu ekigambo mwana bwe kiba kizze mu bayibuli tekitegeeza nti Katonda akoze eki? Era bwe tusomako wano mu ndagaano enkadde ng'eggweerako ddala mu Malaki 2 olunyiriri olw'10 ne batugondezaamu ekigambo ekyo kitegeeza ki? Osooka owunzikire mu kkaawo insha Allahu taala. Ffenna tetulina kitaffe omu, Katonda si Katonda omu eyatutonda. Allah statement nene. Okiraba seeka atuyise ffenna tetulina kitaffe omu, si ye Katonda eyatutonda. Kakati tugambe nti ekigambo kino kitaffe n'okutonda bikwataganira wa? Yatuzaalira n'atutonda, oba okutonda kwe kutegeeza okuzaala. Kati contextually ekigambo kino kyali tekitegeeza mu bayibuli nti Katonda yakola ki? Biological father, nti yazaala. Wabula kyali kirina amakulu gekitegeeza nga bw'ongambye tujja tukomakaawo tujja kugalaba nga tweyongerayo. Ekigambo kino omwana kyali kitegeeza ki? Insha Allahu taala. Masha Allah oyo Sheikh Abdul Shahid tumusiime nno musomesa mutendeke n'ebigambo ebyo muva mulaba nti is a professional teacher. Masha Allah, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Sabo Sheikh Abdul Karim ona kewasembyeko ng'ogenda katutemera mu perspective eno sabo tugirinze. Alhamdulillah, bannaye tujja kusooka okubeetondera olw'entaatagane Allah tugeredde enkuba nga Sheikh Sematimba bwe yatugambye taataganamuko naye ekigambo taata kijja kirabika mu ngeri nnyingi nga Sheikh waffe Abdul Shahid bwakiramye nti obuzibu nabwo buli awo kasaba wulira kitaffe naye neefuuka problem naye atuwadde olunyiriri nja kwongerezaako luli mu Isaaya. Seka tubikulire ku Isaaya awo. Isaaya 6:8 mpulira tusooke tulutunulira ekigambo kitaffe kuba nakyo problem obufunye bulungi kuba buli lwe kijja gamba kitaawe agamba atya Sheikh tusomereko Isaaya 6:8 olunyiriri lwa 8 naye kaakano ayi Mukama gwe kitaffe ffe tuli bbumba naawe mubumbi waffe naffe ffenna tuli mulimu gwa mukono gwo. Tetumuyita kitaffe kubanga atuzaala wabula mukono gwo gwakola gutya? Gwatutonda. Nga bwe gwatonda ani Yesu tuzaawe kazindaalo tusomere layini endala wano ogenda kutugendako mu ndagaano empya. Ekituusa kitaffe ffenna tuli mulimu gwa mikono gya Katonda yatubumba, gwe watubumba, gwe kitaffe olw'ensonga watubumba tuli mulimu gwa mikono gyo. Kati problem endala eri wano, kikyomanyi ku Yesu ono n'okuzaalibwa kwe kuba tosobola kumanya kibimufaako na kuzaalibwa kwe nga tomanyi yavaawa. Kakati Yokaana yatugamba yavaawa. Sooka osomere mu Yokaana awo 8:12 ndowooza 12 ne 13. Awo Yesu n'ayogera nabo nate n'agamba nti nze musana gw'ensi, angoberera tatambulirenga mu kizikiza naye anaabanga n'omusana ogw'obulamu. 13 awo Abafalisaayo ne bamugamba nti bwe weetegeeza wekka okutegeezaako si kwa mazima. 14 Yesu n'addamu n'abagamba nti newankubadde nga neetegeeza nzekka okutegeeza kwange kwa mazima. Lindamuko katini ogenda kukkirira Seka Sematimba kyenjagaddemu wano nti nga bwe natandise eri nga magamba nti bwe oyagala ebigambo bya Yesu bibuuze ye. Bwe yabibagamba bamugamba gwe byotutegeeza bibyo ggwe nga ggwe
era si bya mazima n'abagamba bya mazima n'okumanya nga bya mazima muwulire bino n'abagamba atya kubanga manyi gye nava ne gye ŋŋenda naye mmwe temumanyi gye nava newankubadde gye ŋŋenda ndowooza okiraba kakati kitegeeza nti tebalina irimu tebalina kumanya kwonna ku gye yava oba ofunye bulungi gye yava atugambyeyo ye yennyini naye abanaye nze ndi mubaka wa Katonda mbaleetedde obulamu obutaggwaawo mutegedde nti Katonda ali atya ali omu nange Katonda yantuma gye nava mmanyiyo ne gye ngenda nkoze ntya mmanyiyo alagawa gy'agenda naye yatutegeezaayo oba ofunye bulungi mu lusuku lwa Katonda oba ofunye bulungi si ggulu kakati kyoserebulatinga gwe tokimanyi kyova olabanga Allah tugamba nti wayunzira alladhina qaalu ittakhadha Allahu walada olunaku nga luno mulina okusoma ezo aya nnyo mulabula abo bagamba nti Katonda yazaala omwana ma lahum bihi min ilm kubanga okumanya tebakoze eki kigambo Yesu yakibagamba nti amwe bimwogera temubimanyi n'okumanya temukulina nze bye mbategeeza ge mazima bo bagamba si ge mazima kakalaga nti tebalina kumanya ku ekyo kubanga ne bakitaabu tebakimanyi bono si be bakitaabu nda byotugamba si bituufu abagamba bituufu kubanga nze gye nava mmanyiyo ne gye ngenda nkoze ntya ilan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yakuluna illa kadhiba ekigambo kinene ekifuluma mu mimwa gyabwe kyeboogera ate nga kya bulimba oba tegerekese bulungi ekyo kyakubiri ekyokusatu kyemba nsembyayo seko omuntu yali akusanze n'agamba nti ffe tucelebrating ono kubanga lyekkubo n'amazima n'obulamu kubanga eyo nzikiriza ya muntu naye kale tukkiriza kyoyogera lyekkubo muki ge mazima muki bwe bulamu muki ye yasoose okubeera ekkubo yasoose si yasoose mu surati Ali Imran sura ya 3 aya 3 qul in kuntum tuhibbuna Allah bwe mubanga mwagala Katonda fattabi'uni mungoberere olwo automatically abeera kkubo oba ntegerekese Allah agenda kubaagala obafunye bulungi kakati celebrations zino zitulimu kubanga tewali walina bwino mukadde waffe mugenzi Muhammad Badiru Allah musaasire yateranga okugamba nti njagala statement ngeva mukamwa ka Mariamu nti ono omwana gwenzadde mwana wa Katonda mu celebrating obanga Katonda yennyini agamba nkuzadde oli mwana wange ngojeko bya kitange kubanga ezo statement teziriwo ojja kwekanga ngoli agamba genda ke wa Paulo genda ke wa Matayo genda ke ewani netugamba nti ezo statement ezikoze eki teziriwo ilan bwagamba nti oli bwatugamba nti kubo aba ategeeza ki seka tubikulirawo ndoza malirize n'ekyo tubikulira ekitabo kya tusomeko tugendeko mu lubereberye okusooka oba Bebulania 18 18 19 ne 19 mambo Bebulania tugenze mu Bebulania lubereberye kubanga aleta comparison natugamba ne Ibrahim yali kubo webale nnyo yes Ibrahim Musa yali kubo yes kati lubereberye jobo otandikirako yes olubereberye 18 kubanga Ibulayimu talirema kufuuka ggwanga ddene ery'amaanyi era amawanga gonna ag'omu nsi galiweerwa omukisa mu ye kubanga kyenava mumanya alyoka alagire abaana be n'ennyumba ye eriddawo okukwatanga ekkubo lya Mukama. Osegera Ibulayimu yalagira abantu okukwata ekkubo lyani kitegeeza nti naye yali kubo kubanga message ya Katonda yayitirenga mu Ibulayimu okubeera ng'ekola etya etuuka genda mu Kuva 18:2 I think yes Okuva 18:2 ne Musa yali kubo yes naawe Musa oli bayigiriza amateeka n'ebiragiro era oli balaga ekkubo eribagwanidde okuyitamu. Kati nga tucelebratinga Musa base kabaka ekisooka osegeera ono Daudi Ibulayimu yali kubo Musa yali kubo Daudi yali kubo base kabaka ekisooka 2 paka 3 naye yali kubo 2 paka 3
paka 3 awo ennaku za Dawudi ne ziba nga zinaatera okutuuka afe n'akuutira Sulemaani mutabani we n'ayogera nti nze ngenda bonna ab'omu nsi gye bagenda kale beera n'amaanyi weeranga obusajja era okwatanga Mukama Katonda wo bye yakukuutira okutambuliranga mu kkubo lye okukwatanga amateeka ge ga Katonda n'ebiragiro bye. Oba ofunye bulungi Yesu I mean Dawudi naye yali kkubo kubanga Katonda mulagira okubeereko okwatanga ekkubo lya Katonda era n'olagira abantu amateeka okugoberera ekkubo lyani erya Katonda. Abo bameka si basatu. Yobu genda ko musamu kya Yobu 6 egamba bweti okutya ku Katonda si bwe bwesige bwo n'amakubo go amagolokofu si kwe kusuubira kwo. Kirira eyomusanvu nkwegayiridde jjukira ani eyali abuze nga taliiko musango oba abatuukirivu baali bali luddawa. Olw'omunaana nga bwe nalaba story empanvu bw'osomola 11 Yobu yayigiriza abantu ekkubo lya Katonda. Kati bw'ogenda mu Yokaana 14:6 ne Yesu nayigiriza abantu ekkubo lyani ekkubo lya Katonda olw'ensonga nti ekkubo lya Katonda baliyigiriza buyigirize. Therefore celebrating n'abakulembera tososowaza ono omu yekka kuba nti nze kubanga ono lyekkubo erituuse eryani bannabbi bonna balinga kkubo. Lwekyo Christmas si ye issue wano kutegeera Yesu mumanyiko ki okuzaalibwa kwe ffe bwe tukola tutya bwe tumutegeera nti yali nabbi nga bannabbi abalala bye yasomesa ne bannabbi abalala bakola batya bye basomesa babeera nga yali kkubo ne bannabbi abalala baali kkubo. Naye oli nga bwatuleetera olunyiriri nti ono azaaliddwa 25 December kubanga kye tugenda osembyayo nja kusemba wakati awo Sheikh. Mashaallah. Sheikh watumudde atunnyonnyodde bulungi nnyo nga aleta perspective za Isa ono yajja atya yali ki womuleetera akagundi akeyawulidde nti keyawulidde ye yekka oba olimba bannabbi bonna baali bwe batyo la nufarriqu baina ahadin minhum. Ntegerekesa bulungi ffe bannabbi bonna okusinza ku bitabo byonna tetwawula wakati mu bo baalina omugaso kiki Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yafunamu enkizo emu yali nabbi wansi yanna. Seeka Haitham Eid Lubega uguzizako dina maaso. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalam ala rasulillahi karim. Kisooka abakristaayo temutusumbuwa kutumalira budde nga Seeka bagambye nti bwe bulina bwino nga Yesu yazaalibwa 25 December gw'omuleeta ddira obwongo bwa Allah bwe yakuwa obwawula entengotengo ku ntula obusitule obuteeke mu Bayibuli yo okozese obwongo obwo otegeere bye bawandiika bituufu kubanga nammwe mulina ennyiriza mwesimbisa naga nti laba layini yiino mu Makka emu enjiri ya Yesu Kristo omwana wa Katonda kati kakati Seeka ogenda gikola otya? Kakati ekisookera ddala bwe tugamba nti Yesu omwana wa Katonda nagambye nga nkubuuza gwe ekigambo Katonda okimanyi kitegeeza ki? Waliwo layini eri mu Yokaana 3:16 Seeka sooka oginsomerekeyo tegereka olabe akavuyo akali mu Bayibuli. Yokaana 3:16 mujagala nnyo kyova olaba nzibajjirayo musooke mufune akabwenyumwenyu ku matama ate era obuswanyu buveeyo bukuyiteko kubanga siyinza kukuleka bulesibwe ntyo. Yokaana 3:16 kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka buli muntu yenna amukkiriza alimu okubula. Komakaawo Seeka wange era ninga mujagala era eyo gisoma emirundi 3 ng'oli ku kkubo ne bagamba nti pasita naye nga bambi nawe weetaaka kusaasirwa by'osoma tubitegedde teweetegereza. Kati layini yegambye kubanga Katonda bwe yagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we kitegeeza statement awo weefiira
kigambo katonda kitegeeza kutonda ate ogambye nti ate alina omwana kyenabuuzizza nti byonna yabitonda bwe yatuuka ku Isa n'amulemwa n'azaala muzaale. Ekyokubiri layini erimu ekigambo ekigamba omwana we omu yekka eyazaalibwa. Kati eri seeka gyakusomedde mu Yeremiya ng'egamba etya nti Isirayiri ye mbereberye wange n'eri mu kuva. Kati kitegeeza nti layini emaze okutomeregana, kitegeeza nti yazaalibwa ali ogu Katonda gwe yakola gwe yazaala. Bali babadde batulimba bulimbi ti Isirayiri ye mubereberye wange eri mu kuva 22 Yesu ne Yeremiya 39 Yesu ngate buli wamu waliwo omubereberye wange Yesu omubereberye wange wano w'osomye yazaalibwa omu yekka ate n'azaalibwa. Kati tebakimanyi nti kye bayita omubereberye Isirayiri yali nabbi wa Katonda nga ku mulembe ogwo yateekwa okulabirako ekyokukola. Tegereka bulungi, yasooka okubeera mu kintu ekyo gwe balabirako, yabagaidinga mukole kino so si kugenda kuleba kumuzaala. Era ekibuuzo gwe tukubuuza ebintu sooka obijje mu fiiringi. Gwe Katonda bw'oba ogamba nti azaala n'okkiriza nti yazaala, kati bakatonda bali bameka? Gwe wali olabye embwa ng'ezaala ente, kitegeeza nti Katonda bw'abanga azaala ateekwa okuba nga azadde Katonda munne. Kati bakatonda bali bameka? Era etteeka eri mu Makko 12:28 liba lifudde. Yesu baamubuuza nti teeka ki erikulembera ku gonna? N'agamba nti Katonda ali atya? Kitegeeza libeera ffu na kino abala tulimba seka kyekulembeza. Yesebo mu musomo gwe 17 Yokaana nti buno bwe bulamu obutaggwaawo kutegeera gwe Katonda omu mazima nga ye Yesu baatuma mutumi nakyo kiba kifu. Kyetwabuuzizza tebwokakasa nti taata wa Yesu ye Katonda, maama wa Yesu ye Mariyamu, omwana ono baazaalanga wa bwenzi oba baasooka kufumbiriganwa? Musooke mwekebere mukaawo. Isa bw'amala okuzaalibwa nga bwe twakusomedde mu Qur'ani, Abayisirayiri kyabayitirirako nga tebakakasa mu mitima gyabwe ti omuntu asobola okuzaala omwana oba Mariyamu asobola okuzaala omwana nga teyeegasse na musajja. Ekyo kyali ekyamagero. Mwagala nnyo ebyamagero, naye ekyamagero ekyo ne mu Bayibuli mukigaana. Neewoonya ekyamagero ekyasooka mu kigaana n'ekyasembayo mu kigaana mukkirizako bya wakati wano. N'azuukiza Laazaalo, n'agabula abantu 50 emigaati naye ng'ekyama mwagala nnyo ebyamagero naye ate nga si yasoze okuzuukiza. Tegereka bulungi. Kati ebyamagero mubyagala nnyo, naye kino kyabayitirirako omukyalo okuzaala omwana nga teyeegasse na musajja. Kyabayitirirako. Tegereka bulungi. Ebyamagero bino bye yakola bye byatuusa ku ddaala mu kwogera ekigambo ekigamba nti ono mwana wa Katonda ono. Tegereka bulungi. Naye era bwe yandibadde omwana wa Katonda seeka era yandisigadde nga Abayisirayiri be babikkiriza olw'ensonga era bwe yazaalibwa ekwabo muggwe Besereke Efurasa nga bamulanga toli muto okuba mu nkumi za Yuda, muggwe Omubulivu omufuzi alifuga abantu mu Isirayiri. Babeera nga yazaalibwa nga mwana wa Katonda bwe bagamba yandisigadde era nga waabali naye nabo tebabikkiriza. Isirayiri n'omalogera ekigambo Yesu yesuliranga nako tebabikkiriza. Va ku bano abali wano mbubeerimbalimba mbe basaba sooka oveko n'okukikkiriza. Olwali bakitaddeko ne penalty bakiyisizza mu ya Isirayiri okwogererayo ekigambo Jesus Yesu bebeto amanya gonna nga bajja bakoze ekibajja bakafuunula n'ogogolera mu Isirayiri musango era bakusiba. Kakati ekigambo ekyokukola ebyamagero we mwabulira mwatuuka ku ddaala erimuyita omwana wa Katonda ne mukakasiza ddala nti Katonda mutuufu alina obwetaavu bw'okuzaala. Naye gwe nagambye nti kutuuza obwongo obubwo buteeke mu Bayibuli yo gy'okkiririzaamu. Ddala Katonda alina bwetaavu ky'okuzaala. Lwaki tuzaala? Omanyi emigaso gy'okuzaala gwe? Egimu ku migaso gy'okuzaala tuzaala ku lw'okubanga tugenda kufa abaana basikire emaali yaffe. Era gwe wenna ali eyo bw'omala ofa basooka kutunula alinayo ku mwana agabane ku by'obugagga byo. Era waliwo we nali mu Kalisha omuvubuka yafa nga talina mwana yadde bali bamuziika
sijja kwogera kitundu kye oba jagamba ntwala mpya amawanga makalica babuuza abantu nti abadde ayinayo omwana nti kye bakola ne batema ekitooke ne bamuziika nakyo nti awedde azikiridde ndowooza olaba kitegeeza nti emigaso gy'okuzaala weegiri emmaali yo gy'otoba nayo nkulukuba tegereka bulungi bw'obanga ofudde omwana waagabane ku ki ku mmaali yo katonda tagenda kufa ate ffe mutusobera mutuuka ku ddaala ate ne mugamba nti yesu katonda era waliwo yatusomedde layini mu Tito 2:13 tegereka bulungi nga tulindira essubi ery'omukisa n'okulabika kw'ekitiibwa kya katonda omukulu omulokozi waffe yesu kristo era yaŋŋambye nti seeka sinze nawandiika bayibuli ereesa obujulizi obulaga nti yesu ye katonda yennyini awo wennyini namubuuziza nti kati omwana we yaani naŋŋamba nti ye yesu namugamba nti kakati ani yatuma munne kubanga bayibuli egamba mu 17:3 ng'oyagala okulaba obulamu obutaggwaawo kukkiriza nti katonda ali ogwo ne yesu kristo gwe yatuma kati bw'ogamba nti yesu ye katonda kati ate yesu kigo baatuma ani yamutuma oba ye yeetuma kati ekigambo ky'okugamba nti yesu mwana wa katonda bayiya kiyiiye oba okugamba nti ffe tuli zadde lya katonda katonda muzadde bayiya kiyiiye kitegereka bulungi era ssebo nja kukusaba osomereko ebikola by'abatume tegereka bulungi abantu bano bategeerere ddala nti tuli ku biyiiye 27:17 tegereka omuntu ategeera nti kino kiyiiye kati gwogende n'ebiyiiye byo ogule obutungulu bwo ogule ennyaanya zo ojaganye naye ng'okimanyi nti oli ku biyiiye gwe mukulu owulira ate n'ekirala kyenjagala okujjukiza sinze nawandiika bayibuli ojja kunyiiga onyiigire sinze nagiwandiika layini egamba etya shaka 2:7 yesebo 17 ebikola by'abatume bwe baamala okulinnyisa ne baddira emiguwa egy'okunyweza ekyombo 17:27 17:27 bikola bya batume 17:27 kigambo ekyokweyita nti katonda muzadde kiyiiye 17:27 ebikola by'abatume yesebo banoonyenga katonda tulina kumunoonya onyiikire tegereka bulungi kubanga katonda wakunoonya otegeera amazima tobeera ku bikwate mbe katonda yazaala tegereka bulungi kirira mpozi bawammante okumulaba owulira ekigambo kye batandiise nakyo nti katonda kitegeeza kutonda banoonyenga katonda bwe bayita abazadde katonda tagenda gwe mukulu newankubadde nga tali wala wa buli omu mu ffe kirira 28 yesebo kubanga mwoyo tuba balamu tutambula tubeerawo era nga abamu abeewammwe abayiiya bwe bagamba nti kubanga era tuli zadde lye ekyo ekigambo ekyokweyita katonda muzadde oba azaala ekigambo bakiyiiya buyiiya munoonyenga katonda muwamantu okumulaba kitegereka bulungi amakulu katonda ono okumunoonya totuula butuuzi awo n'obitegeera kati olina kubeera puroguramu nsinga zino kubanga sooka onsomerekawo Isaaya 44 owulire katonda mirimu ki kyova olaba nti tulina omusomo ogugamba nti bitendo ki kitegereka bulungi ebyawula katonda ku bitonde kubanga omuntu yenna akimanyi nti embizi ezaala ne katonda azaala anoonya ki bino katonda byakola gwatakumanyi kati bino tubayinza bikusomera mu kyaki kitegereka bulungi Isaaya 44 egamba etya bw'atyo bw'ayogera Mukama omununuzi wo era eyakubumba okuva mu lubuto atubumba bubumbi nzikiriza nsome ne ku Qur'an kubanga ate eyo line enzijukiza aya ya Qur'an wano mu suratul Hajj tegereka bulungi nungi nnyo wulira emirimu gya katonda gy'akola
gwagamba nti ate atuuka ku ddaala n'azaala buzaazi suratul hajji ya 22 aya ya 5 wulira Allah byakola sibyo byagenda kuleba naawe tegereka bulungi abange mu abantu bumubanga muli mu kubuusabuusa ku kubaayo kw'okuzuukira kale mufumitirize entonda yammwe nga bwe yali owulira byakola kukola ki kutonda twabatonda mu ttaka jjajjammwe adamu olwo ng'ayogerako adamu sitepu y'ettaka awo weekoma ddala bayibuli nayo weekoma munasale weekoma tasukkawo bino ebiddako bayibuli tebimanyi era bw'obanga obimanyi ojja kuweereza meseji otubuulire anti bakolesa ekisooka yagamba tutegerako kitundu tulagulako bitundu eyesemu naye ebigambo ebirijja nga tugobe nga tukoze eki nga bino ebyekitundu bivaawo agenda mu maaso gamba abantu kiriya bagambe bayibuli yavaawo tegereka bulungi bayibuli yavaawo amazima ge gano kati bino Allah byakola si byagenda kuleba kuzaala bakatonda banne kitegereka bulungi talina bwetaavu bwakubeera na mwana bw'abanga ayagala okutuma alina bamalayika bakola ki batuma katonda Allah byakola abange mu abantu bwe mubanga muli mu kubuusabuusa kubayo kw'okuzuukira kale mufumiitirize entonda yammwe nga bwe yali ffe twabatonda mu ttaka jjajjammwe adamu oluvannyuma ne tubeeranga tubatonda mu mazzi agazaala Allah yamukyusa n'amuteekamu ekirungo ekizaala era bwe bayita abazadde adamu agenda katonda tagenda kubanga ekimuyisa katonda kutonda kyekyo teri yayinza kuwakanya aya eno n'otugamba nti gwe tewaliiko mazzi ge banywa gotayinza nakunywa tegereka bulungi netumufuula amazzi agazaala nate oluvannyuma ne tubajja mu kisaayisaayi amazzi ago Allah agafuula ekisaayisaayi waliko ekisaayisaayi owulira Allah byakola si kuzaala tegereka bulungi era alina bwino nga Yesu azaalibwa 25 Desemba omuleeta mu bayibuli totulwisa tegereka bulungi ate era ojja kutunnyonnyola katonda azaala atya bw'abanga azaala awo tugenda awo azaala atya wulira Allah byakola buli omu yaliko ekisaayisaayi n'oluvannyuma ne tukifuula ekinyamanyama waliko ekinyamanyama ekitondeddwa mu bujjuvu n'ekitannatondebwa mu bujjuvu olwo tulyoke tubannyonnyole obuyinza bwaffe tutebenkeza munabaana ekyo kye twagala naye lwaki temusiramuka ne mumusoma ku Kulaani kabye bayibuli ebimanyi ayinza okunnyonnyola watondebwa otya ggwe eri akugamba Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu y'ensi gwe baakubumba mu ttaka lyange okitegeera kyova laba nti abantu Allah bw'atuma malayika okuyoola ettaka atonde Adamu yaliyoola mu bitundu eby'enjawulo kyova abantu waliwo abakalubira mu bintu by'eddiini goyinza okubanga ettaka lye bakuyoolako bakuyoola ku lwazi okaluba ne bakubuulira amazima tegereka bulungi nambeeramu abagonda nga balijja mu ntobazi tegereka kati Allah byakola n'agamba ati tubannyonnyola obuyinza bwaffe tutebenkeza munnabaana ekyo kye twagala oba mwana muwala okutuusa era ebbanga eggere oba mwana mulenzi ebyalla yabikola talina bwetaavu bwakuzaala inshaallah shekhe waliwo akanyumayo ketugendamu wano akenkya kenja atunzike nako buli muntu alutemeretemere enkya seke webakuyita ono ogenda shekhe lwaki enkya olunaku olwo tulina kubeera tulegendereza nnyo lwaki awo seeka olunaku olutuufu kulugendamu oba seeka gyawunzikidde nti lunaku bayiya luyiye awo tandika neyazza moderator manyi bwina awooma era abatulaba oba muwulira mutya obwina awooma seeka ayogedde ekigambo kikulu ng'ate asomye bwino okuva mu bikolwa by'abatume 17:27 ebigambo bya kuyiiya ebigambo bya kugeta ebigambo bya kufoojinga waliwo akatabo kano The True Message of Jesus Christ oli bw'aba akagala kasanga wa no as in that it's title naye eyakawandiika kye ngamba Dr. Bilal Phillips yes Dr. Bilal Phillips
St David's College, University of Wales, UK. Akatabo kano bwogenda ku page ya 5 page 53 seka ngenda kusoma ngo otuvunulira kuba kali mu futi Oga majira tobongota. Since the Hebrews believed that God is one, Abayonani bwe bakkiriza nti Katonda ali omu, and had neither wife nor children, teyalina mukyala yadde abaana, in any literal sense, mu mbeera yonna newankubadde nti ni bweti, it is obvious kitegeerekeka that the expression, nti abantu embeera zaabwe, the word ekigambo Son of God, mwana wa Katonda, merely meant to them kyategeeza gye bali servant of God, omuweereza wa Katonda, one who, oyo because of his faithful service, olwa okuweereza kwe okw'amazima, was close kwali kumpi and dear to God, era nga kwagalibwa nnyo Katonda, as a son is to his father. nga omwana bw'ali eri kitaawe. Christians who came from a Greek and Roman background, Abakristaayo abaava mu Abagriiki be Bayonaani, and what? and Romans, N'Abaruumi, Abayonaani n'Abaruumi, yes. later misused this term Oluvannyuma ekigambo kino baakyonoona ne bakikozesa bubi in their heritage. mu kusikira kwabwe era mu mbeera zaabwe ezo. Son of God Omwana wa Katonda signified nti kitegeeza an incarnation of a God nga Katonda bwe kifaanagana, or someone born of a physical union between male and female gods. oba omuntu azaaliddwa mu kutabagana kw'abantu ababiri naye nga wakati wa bakatonda, era bakoze gods, tebakoze god ennene. bw'oba osoma ekitabo kino, When the church cast aside its Hebrew foundations, ekkanisa bwe zaaleka wabweru oba bwe zaakanyuga wabweru enzikiriza oba entegeera oba omusingi omutuufu ogw'Abahibru, it adopted the pagan concept of Son of ne God, gutandikawo enkola ey'okugamba nti mwana wa Katonda, which was entirely different from the Hebrew usage. era nga Abayonaani n'Abahibru enkola yaabwe si bwetubeere nga byawukanira ddala. Kati ekigambo kino tekyaliwo kuva ku ntandikwa, Kati entandikwa yaakyo bantu kukyusa, baava ku nsomesa entuufu ne bayiiya. ne bayiiyawo kye baayiiya. Luka kye yagamba bwe baali abangi mu Luka 1:1, bwe baali abangi ne batandika okuyiiya ne bawandiika. Onaga nti kuwandiikidde Tefeero, nawe wandiikira Sematimba, wandiikira n'agamba nti nange mpandiise. Ne wabeerawo kino, Prophet Muhammad, the last messenger in the Bible, by Qais al-Kalbi. Qais al-Kalbi ndowooza mukirabaawo. Ku peegi 413, tetunyumya bwenyumya seeka, bwino peegi 413, era waliwo omuto ogugamba the Hebrew word for son translates to one who is close to God. Ekigambo eky'Oluhibru oba Abaebbulaniya ekitegeeza omwana kivuunulwa nti oyo ali okumpi ne Katonda. It is important to remember that kyabuvunaanyizibwa okujjukira nti the word son, ekigambo omwana as used in the Hebrew language, nga bwe kyakozesebwa mu Luhibru olulimi, is used to describe a person that is very close to God. kyali kitegeeza oba nga mu kuvuunulwa kwakyo kitegeeza nti omuntu ali okumpi ne Katonda. Kino kyegasse ku kiri. Yes. Kaakati n'ensembyayo kino kye bayitaani Christianity in the East African environment. Obukristaayo mu mpangaala y'aba abantu abawangerera mu East Africa. East Africa etwala Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Congo, Sudan. Era kino jadde nga Abasudaani bagala kyawandiikibwa Honorable Kizza Amooti Fulgensi, amanyikiddwa ku peegi eya 24. Fulgensi yena atugamba bw'ati, yagamba atya ovuunula
By AD 200, because after death nga bwe bagamba anadomino aha katugende ku points tuleme kuwanve mudo cyangwa mu budde butono. Yes, at around AD 320, emyaka 320, some Christians abamu ku bakristaayo started raising questions to their own faith batandika okubuuza ebibuuzo mu nzikiriza yaabwe and doubting some teaching of the church. era nga babuusabuusa ezimu ku nzikiriza ez'ekkanisa. This led to the first ecumenical council of 300 bishops ba bishop 300 baatuula olw'ensonga nti baali batandise okubuusabuusa enzikiriza yaabwe n'ebibuuzo bingi. that was held at Nicaea in AD 321. mu Nicaea omwaka 321 olukuŋŋaana olwatuula. Called by the Roman Emperor Constantine the First. Emperor Constantine asooka yalutuuza. Ono yali nabbi. Yali kabona. Yali kabaka. Kabaka nga kabona. The council came up with the Nicene Creed. Kanso eno oba olutuula luno lwavaayo ne creed ey'Abaniseya. Baniseya bano bantu baali babakkiririzaamu nga baboogedde tife tuli balangira nga babedde banene. Which teaches that abayigiriza nti Jesus was the begotten Son of God and not made. Era bo olw'okuba tebabakkiririzangamu ne bavaayo n'enzikiriza n'ensomesa egamba nti Yesu mwana azaalibwa Katonda, mwana wa Katonda. Was true God from true God. Nti yali Katonda mu Katonda from era ng'ava yali Katonda ate ng'ava mu Bakatonda ab'amazima. And only became a man for our own salvation. Mbuno yafuuka muntu olw'okulokolebwa kwaffe. Kati sebo feka mwaka 321 AD kabaka Constantine we Roma yaita ba bishop 13 ne batula negamba abantu batandise okubuusabuusa obukristaayo tugenda bakuumira tutya mu kintu kino tukole ki tuyiyeewo akanaakuumira abantu baffe wano ekitabo kino ne batuula ne bagamba tukole tutya ne bagamba tuteekewo nti Yesu mwana wa Katonda ne bagunjawo akantu ako. Era Yeremiya n'aboogerako 8:8 Yeremiya n'agamba nti bino bye babaleetedde bya bulimba baatuula butuuzi ne babigunja ne babereeta ne babiteeka mu kitabo kino. Mwogera mutya tulina amagezi n'amateeka ga Mukama gali naffe naye laba ekkalaamu ey'obulimba ey'abawandiisi ewandiise muno ebitali bituufu kakati bwe baatuula ne babireeta basobole okubiteeka muno babikakasa abantu. Kyova olaba Yesu Kristo mu Luka 4:21 nsomera Luka 4:41 kansomera amasoga nga simulungi sekayide tusomera awo bwe nakasoma bayinza kugamba nze nkuta omuzinda nzasoma katusomere Luka 4:41 olire perspective ya Jesus on the sonship. ne badayimooni ne bavaako bantu nga bangi ne bakaabanga bagamba nti badayimooni bano ne bakaaba mu maaso ga Yesu nga bagamba nti gwe oli mwana wa Katonda. Yesu oli mwana wa Katonda. N'ababoggolera. Yesu yali agenda bakuba empi n'okubasabatula n'ababoggolera n'atabaganya kukyogera. N'agamba ekigambo kimwogedde kibi nnyo nnyo n'atabaganya mukoze kibi nnyo okugamba nti nze Yesu ndi mwana wa Katonda. Kubanga baamanyanga ye Kristo. Kubanga baali bakimanyi nti yali mutume yali Kristo asikiddwako amafuta okubulira abantu ekigambo kya Katonda teyali mwana wa Katonda. Yesu Kristo yakigaana abagezaako okukyogera baali badayimooni era buli agoberera endowooza olina akantu koolesesiwo kubanga Ibulayimu Yesu yagamba nti abakola ebikolwa bya Ibulayimu be baana ba Ibulayimu. Tegereka bulungi kati abalokole bagamba nti Yesu mwana wa Katonda ne badayimooni ababi nabo bagamba nti Yesu oli mwana wa Katonda kati badayimooni ababi size mmandwa kitegereka emizimu kitegereka bulungi bassa kimu ne boogera nti Yesu mwana wani wa Katonda nena baboggolera anti kyovola babajigoba buli lunaku bano bassa kimu bagezaako okujja eri bannaabwe bwe bassa ekimu kyovola omulokole agenda kugoba emizimu paka ku kiyama genda ne mukyati kati saawe no bagoba kitegereka bali bannaabwe bassa kimu Yesu mwana wa Katonda nono kyagamba kitegereka bulungi insha Allah
moderator nga mpunzika akagambo kano 25 Desemba Christmas azaliddwa Yesu si kigambo kya Yesu bw'osoma mu Matayo 11:29 Yesu atugamba mwetike ekikoligo kyange muyigire ku nze mbuuzaayo ekibuuzo wali akanyiriri konna nga Yesu alina we yatuula n'ajaganya n'akuza okuzaalibwa kwe nga 25 Desemba Yesu n'ayita abagoberezi be ne batuula ne balya ne bajjaganya olunaku lwa Krismasi. Abaffe ba disciples 12 abamuli ku lusegere Yesu ng'agenze waliwo n'omu eyagamba nti bannange tujaganye olunaku lw'okuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Toli n'omu. Bano kyatandikibwa mu Roma ne kabaka Constantine mwaka 321 mu kifo ekiyitibwa Niseya. Era sebo yagambye Nisean Creed bagamba mu Lulatini Gloria Patris et Filios et Spiritus Sanctus olwo Lulatini ngo Katonda kitaffe n'omwana ne mwoyo mutukuvu. Naye mu Bible tebiriyo, Yesu tabimanyi, tede muyigirizo wa Yesu n'omu yabyogerako eyabirika ebintu ebyo. Masha Allah. Kakati nina ebibuuzo biri bisatu. Buli omu agenda kunnya n'okulyako kimu olw'obufunda bw'oki bw'obudde ddala. Njagala 7 zennyini nga tumaze tandise n'ekigambo nkwatira ku muzindaalo guno. Somera ku Bebulaniya 13. Bebulaniya 10 Seeka Abdul Karim gw'osooka okuddamu kino. Bebulaniya 13 isibu kantuukeyo ku sipiidi eyawaggulu ye Bebulaniya ali ludda wa tomuyiseeko muyiseeko wano Bebulaniya 13 olwokusatu lugamba oluti a'udhu billahi minash shaitanir rajim ligamba leti olwokukkiriza tutegeera ng'ebintu byonna byakolebwa kigambo kya Katonda. Okusinziira ku lunyiriri olwo lutulaga nti ekigambo kya Katonda kyali kitonze. Kati bano bannaffe bakoze eki owangadde nabo jawulo bakuleteddeyo ku bujulizi kubanga twayiriko ku n'omusumba Sayirasi nga yagamba ffe Katonda tazaala nga mwe mulowooza ng'olawolwaga nti street children ani ekigambo wali owuliddeyo ku kigambo kyonna ekigamba nti Katonda ekigambo kya Katonda kizadde ng'ekyeyawulidde kuzaala mbadde ni mu comment section wano nga sinaba kwanukula Angel HB mugoberezi mumanyi bwagambye leero komenti ye mugiwulire agambye kanve wano buli omusajja buyinza okukukafuwaza kwegamba ageze kulaba nga bwina ayikanga nkubwati kwegamba akkiriza otegeera enjo ekyakasuseeyo agambye omusajja buyinza okukafuwaza otegeera. Kakati ekigambo kyoyogedde kinene. Amazima ga Katonda bwe geeyongeranga okulabika olw'obulimba bwange Katonda weebwa ekitiibwa. Yali Pawulo mu 3:7. Kati engeri abantu gye baagunja byonna tubirabye. Eyo statement sirina musumba yali agindeetedde kuba nsisinkanya abasumba bangi ddala ne ba bishop nali ebushenye ishaka waliwo ekigo ky'aba Seventh Day waggulu awo bwino yayiika bishop yagaana okugumikiriza nakkirira n'ebitabo najja n'abamukwatiddeko najja I have something mugamba kireete n'agamba njagala obbakakasa nti Yesu mwana wa Katonda n'ebitabo byo nemugamba nga tonna batukakasa Mariamu mumanyi agamba mumanyi omutuukirivu nti ebitabo bino byonna byolina mulimu ekigambo nga Mariamu agamba omwana ono gwe nazaala mwana wa Katonda kubanga abasajja abayivu bo tebamala gabuubuuka. Kyeyakola n'agamba nti ekyo sigenda kukiddamu era olukuŋŋaana lwakomaawo. Kakati yali bishop
Ddala. omufuna bulungi kakati seka ekyo bintu mwekyanukudde nti tekiriiyo Nize ku kyokubiri. Seeka. Somerako mu Quran. mu Qur'an Sura ejja kuba ya 22 aya ya 78 n'oseeka gw'ogiddamu. Conclusion wano tuwunzike ne seeka. 22 suratul hajj aya ey'ensanvu Allah agamba awaati ba'da billahi minash shaitanir rajim wajahidu fillahi haqqa jihadihi mulwane ku lwa Katonda obukakafu bw'okumulwanirira ye yabaawulamu abagoberezi ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam era teyabateera mu ddiini kunyigibwa kwonna naye n'eddiini yammwe eddiini ya kitammwe nabbi Ibrahim ye Katonda ye yabatuuma abasiraamu olubereberye mu bitabo ebyasooka. Ibrahim tumulabye nga bamwogerako nti ye kitaffe. Esebo. Kaakati tugamba nti Katonda tazaala. Esebo. Ate Ibrahim atuzaalirawa abe afuuke kitaffe. Esebo. Ekyo ekibuuzo ekyo. Bakitubuuza obudaala nti mugamba nti Katonda tazaala. Tusoma mu Quran tusiŋŋana Ibrahim kitammwe yabazaalirawa. Obuzibu ayinza okubanga context seeka addemu mulwane ku lwa Katonda ku bukakafu bw'okumulwanirira ye yabaawulamu abagoberezi ba Muhammadi sallallahu alaihi wasallam era teyabateera mu ddiini kunyigibwa kwonna naye eno eddiini yammwe eddiini ya kitammwe nabbi Ibrahimu millata abikum Ibrahim sibghatallah wa man ahsanu min Allahi sibgha okuzaalibwa okw'omwoyo faith ekigambo Ibrahimu alayhi salam kye yakola ng'agezeseddwa n'owekitiibwa Allah mu kubeera ng'asala ki omwana we Ismail. Eyo nvuddeyo mpadde n'akantu akannuma. Nina akannuma. Mpulira. Nga bw'aleeta akamuluma waliwo ate gwe kalumye wano. Angel HB agambye nti kandabe wano waliwo oyo akolanga moderator bwakolanga moderator ne bwakasuka line eziri solid se wakakuluma kaje waliyo ne gofadde waliwo gwe kalumberi Mariam Salim abatumidde bannaye Shekati Mariam Salim doctor le abatumidde nyo wali naggulu Sekanze ekinnuma and this is serious because it is something to do with faith. Ekintu kino kyakukkiriza kya akida. Ensonga gye tuliko nsonga nnene, ensonga ya akida. Okugamba nti Katonda akola ki? Azaala, nsonga nnene mu Busiraamu. Ne waliwo obutabo buno nze bulijjo mbeera mboogerako seeka. Obwa new curriculum. Era n'abatulaba njagala namwe gye muli make follow up. Bw'ogenda katabo kano Fountain Publishers Islamic Religious Education for Uganda Secondary Schools Learners Book Senior 1 bw'ogenda ku page 9 tetubadde wano otusoma bwino seeka Katonda tazaala teri byakuzaali Yesu si mwana wa Katonda newulira paragraph eno awali nature of God. Seka njagala otuvunula ebigambo bino. Nature of God. Nature zembeera. Obuwangazi oba. Ekikula kya Katonda. Yes. Ku paragraph ey'okubiri atugamba nti according to Muslims. Okusinziira ku basiraamu. Wulira according to Muslims. Okusinziira ku basiraamu. As if this book is not written by a Muslim. And it's Islam, right? It is Islam. Islamic religious education. According to Muslims, ono omusiraamu agamba nti okusinziira ku basiraamu Allah is the only creator. Allah ye mutonzi yekka. According to Muslims, not according to Allah. Ate nga wandiika musiraamu. Not according to Allah. Ate seeka abantu bamanye nti kana katabo abaana baabwe ke basoma nga mu Islaamu musomero mu senior 1. And the design of the world and everything in it. Era yagamba tukusinziira ku basiraamu bagamba nti Katonda ye mutonzi yekka era yakola eggulu n'ensi na byonna.
They also believe that Allah is also the sustainer of the universe. era mbu abasiraamu bo bakakasa era bakkiriza mbu katonda yagabirira era ye mutonzi w'eggulu n'ensi, The ruler and controller of everything. era omulamuzi omufuzi afuga buli kimu. Kati wano wali obuzibu bwange obusinga. Yes. Do you know that Omanyi nti also Christians believe in the oneness of God? agamba nti mukimanyi nti n'abakristaayo nabo bakkiriza mu bwa Katonda? Yes, they do. Bamukiririzaamu. Although according to them, wabula okujjako nti bo God exists in Trinity, bo bagamba nti Katonda aliwo mu basatu, as God the Father, mbu Katonda mu kitaffe, the Son, Mwana and the Holy Spirit. n'Omwoyo Mutukuvu. Was this necessary to be put in the learner's book, Islam Senior 1? Was it necessary? Mukakaza nti ddala kyali kyetaagisa okukiteeka mu Islaamu, mwana wa Senior 1 bino abisome, ate nga gwakiwandiisa oli musiraamu. Ekyo kibadde kya muyizi agenda mu library akijjeyo akisoma asiriikirire, asigale olunaku lwonna ng'omutwe gumuluma. Katonda bali basatu mu ng'akisomye mu kitabo kya Isiraamu. Yesu mwana wa Katonda, Yesu Katonda mwana, mwana Katonda kitaffe, Mwana, Mwoyo Mutukuvu. Ebadde Fountain, Learner's Book. Kati waliwo ono Longhorn, Teacher's Guide. Kati kino kya musomesa. Tugende ku page 145. Owulire omusomesa biki byalina okusomesa abaana ng'abagaidinga. Era batugamba monotheism in Islam and Christianity. Enzikiriza y'obwomu bwa Katonda mu Bukristaayo n'Obusiraamu. Bakurifaringa mu Learner's Book, genda ku page 76. Era muno mukali kalazi Longhorn. Kati wano paragraph enumya omutwe yeeno. Christians believe Abakristaayo bakkiriza Jesus Christ was a son of God. Yesu yali mwana wa Katonda. He called people to worship one God. Yayita abantu, yakowola abantu basinze Katonda omu. The divine Godhead, Katonda oyo omutwe eyimiridde, consists of 3 parts. Oyo Katonda ayina ebitundu bisatu: God the Father, kitaffe, God the Son, Mwana, God the Holy Spirit. ne Mwoyo Mutukuvu. Ate no capital G capital enene. This implies kino kivaayo nti God is 3 in 1. Katonda ali omu mu basatu. The miracles in his life ebyamagero mu bulamu bwe are evidences of the power of God. Byebiraga amaanyi ga Katonda. For example, ekyokulabirako his miraculous birth, okuzaalibwa kw'ebyamagero, his crucifixion, okukomererwa kwe, his resurrection from the dead, okuzuukira kwe okuva mu bafu. Kati omusomesa omusomesa bino byalina okugenda asomesa eno Teacher's Guide, byalina okugenda asomesa abaki nti Katonda tali omu, Katonda bali basatu muki momu, era yafa n'azuukira, yakomererwa. Ebyo nga omusiraamu yabisomesa abaana abo buki. My biggest concern, was it necessary to bring Christian faith and beliefs in the book that teaches Islam? Was it necessary? So therefore the solution, we would give a solution that omuzadde omwana agenze mu Senior 1 fumanya olabe nga omutwala mu ssomero erisomesa byombi. Kuba ono wa Isiraamu ono yeefuula nti musiraamu, bw'amala bimuteekamu omwana bw'ajja eno n'asoma idaadi, ono seeka akola atya? Seeka ne kano kankayiseewo. It is on record that we have teachers of Islam who are not Muslims. Many. Tulina abasomesa Isiraamu naye si baki? Bw'anaagwa katabo kano nga byagenda okusomesa abaana bo, agenda basomesa ki? Si musiraamu asomesa Isiraamu, kano ke katabo kalina agenda bagamba ki? Kakati abazadde abanoonya amasomero nga kubanga golaba nti essomero liko erinnya lya busiraamu naye nga temuli busiraamu owedde. Kati noonya omwana wo okola otya w'omutwala nga bino bw'anaaba abisanze nga tebijja kumuafectinga nga alina abawalimu abamusomesa akaida. Masha Allah, bane mukkirize mu dakiika B3 Seeka Eid Haitham owunzike n'ebyolabye byonna okuva gye twatandikidde. Masha Allah, bi'idhni Rahman. Bismillah, ng'empulizika saagala na kuweza dakiika embere ya Christmas tolya, tokkirizibwa
kubanga emmere bagifumbidde ku kujaguza nti Katonda azadde omwana ekitakkirizibwa mu mateeka g'eddiini Busiraamu. Tolya ate era kiba kyakabenje nnyo okubeera nti bakyakuleetera emmere mbuolye okuva January paka December gwe kyogamba nebawuta omukolako ddaawa atuukena ku mbeera omanya nti alimu kulowooza senja omugana kulya. Allah yagamba mu suratu Maryam aya 48 89 ye 9 wali kalumanywera agamba nti takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda. Eggulu libukola ki ensi yonna okuggwawo andaawo lirahmani walada kuvaayo kugamba bugambi nti Katonda akoze eki omusaasizi okulwa busaasizi bwe oba oliawo Christmas ezikuziddwa twandibali tukyalina baki nabalamu naye olw'obusaasizi bwe atulekawo kati bw'owulira nga mulirwanaawo wamuwa kuki wamuweereza yidi ng'ate omutya okumukolako ddaawa ng'ate okimanyi nti ekyajja kuweereza kati olwaliro ki Allah agamba nti fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati alaykum wala'allakum tahtadun. Wega Katonda akulungamya butufu okulungamya akuwa ekyengera kye kijjule gy'oli beera ng'okoze ekyo omugamba leero munnange sijja kulya tompeereza olwa ABCD limaliriza seeka nga maliriza okkiriza enenamba kanjigabe bagiteekeko ssente batugulira amafuta tulina enkuŋŋaana za ddaawa naye twogerere ku ssente zo kitegeereka bulungi abantu bagaa nti Allah tazaala enamba eri 0 7 0 5 29 25 3 ekyo kiwedde ekisembayo message y'abashaikh. Kakati abantu muganye bagamba nti Allah tazaala tegereka bulungi bantu bali bize mulimu najjogamba nti oyo tayagala ddalasa nze nsinga okwagala ddalasa twakoledde essomero ddamba ly'abasiraamu bapya naye bannange Allah abalaba sheekh wallahi abantu tetubagambye nti Allah tazaala tubigamba abasiraamu bannaffe abantu bayinaayina saawena abantu baweereza meseji nti emmere gye bampeereza oba sirya tegereka bulungi wayundira alladhina qaalu ittakhadha Allahu walada tuveeyo tufulume obula abantu tayitibwa omutonzi talina bwetaavu bwa kuzaala obwetaavu bw'okuzaala bwa bitonde bye yatonda. Eno oda eri ku basiraamu Allah alagira abasiraamu bagende mu bantu bali abatali basiraamu naye abantu saawa eno olya n'omusiraamu agatugenda mu ggandaalo ogenda mu ggandaalo lowooza ku muntu wa famire ye atalina shahada musiraamu bino bijjeemu olusaago. Allah yagamba nti waman yabtaghi ghayra al-islami diina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ava ku nsinga si musiraamu muliro kitegereka bulungi. So abantu mubakoleko da'awa mubategeeze nti Allah tazaala mu basiraamu. Tusaba Allah ajulire nti tubategeezezza basheikh tubasaba lillah abantu mubategeeze nti Allah tazaala nga gwotegeeza nti Allah tazaala yoyo akyogera ono omusiraamu olwedda ali mu kusaala eswalaze oyo tumujjukizaako bujjukiza mu ddaluswawo insha Allah emisigi yange esembayo naye tusaba omuddu asobola okuyambako ku ssente z'amafuta zituwe insha Allah naawe zo Allah tusaba akuwa empeera ezo ez'okuwola abantu nti Allah tazaala biidhnillahi taala namba 0752525 ereta bashiri biidhnillahi taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudakiika emu bbiri tugendako mu messages akantu kano akalokoli kano kampeere seeka atusize mu messages mu dakiika zigenda kuba 3 zokka. Ntegerekese bulungi bannayo tulina olukuŋŋaana bwayise mwenna munne nkya temusagaasagana oli kabera kawempe kanyanya lugoba kazo wonna tukuŋŋaanire bwayise awo ngudda ku biraali mu junction yawo bwino tumutandika saawa 8 biidhni rahman nga wali omugagga waffe yatupangisiriza ekifo ekyo tegerekese bulungi Allah musaasire amusiime amina ya rabbi yatuteereddewo emmotoka namba nga agamba yenna aleeta bwino
nga Yesu bamuzadde December 25 Joyce abadde abuze moroka ekyaliwo nzigenji none ajje bwayise incha inshallah songa n'olwalo lwetuli tutanga sawa 10 bi'idhnirrahman sanga ita mu messages ezo kati nga ngenda mu messages muganda waffe bamuyita Abbas Sesolo ye agambye assalamu alaikum bamaseka waliwo olunyiriri mu kitabu ekyo ekya Bayibuli olulaga nti ennaku z'omwezi nga 25 December kabaka yata omusibe oba yali Yeremiya esura 5:2 oba yali Yekonia nse Yeremiya bali basomere mwaka akadoko oliseka alubasomere 3 egamba bwete nga 25 December kyekyaliwo si Christmas awo lwatuuka mu mwaka ogw'37 ogw'okusibibwa kwa Yokoyakini kabaka wa Yuda mu mwezi ogw'12 ku lunaku olw'25 Evolomerodaki kabaka w'e Babuloni mu mwaka ogw'olubereberye ogw'okufuga kwe n'ayimusa omutwe gwe gwa Yokoyakini kabaka wa Yuda n'amujja mu kkomera. So olunaku si lwa Christmas era yini yokka eri mu Bayibuli eyogera ku December nga 25 ku tabasibe era Mwai Kibaki yakikola Kenya bwe yalinya ku bufuzi bwati tasa bwatuuka 25 December abasibe bonna n'abata abalina emisango egitaliimu egyali gya bulijjo bonna nakola atya n'abata n'ekyo lwenyiri olulimu Serunjo Jisaibu shukran Sheikh Bambi Allah abaweemu jana Allahumma amin abaweemu jana Allahumma amin era abakuume ku mulimu ogwo. Ibn Qasim agamba nti Sheikh mwongere okutangaza ensi kubanga abantu twabavaako da bakola bye baagala naye mwongere okutangaza ensi saba Allah basiime. Amin ya rabbi. No magezi Kasim abadde ataagize era batoledde salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sister wa Maryam Sanyu agambi good era salamu alaikum wa salamu wa barakatuh. Ibn Qasim aliwo muna abagumikiriza mugumikirize no badde magezi Adam gamba nti leta nawe line nga babakiriza okulya Christmas onagambye nti bano bayaye ono yefuula modereta naye nga bwakasuka line eziri solid. We are grateful onaitibwa Sherina Hani Angel olwaleero bimusobedde babadde bamugamba Angel togenda kanve wano omusajja buno buyinza okunkafuwaza subhanallah Allah abasiime okujjayo amazima nga bulijjo. Magezi agamba nti ono bwino magezi Kasim agamba nti ono bwino nataginza agamba nti Fatuma we bali kusoma mukwano abyataginza balabye nga bazze. Joyce Latisha adagamba nti motoka gye mwateekawo ekyaliwo ya Christmas zijenji kime bwayise nkyali motoka gikime tusoleta olunyiriri nga Yesu yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 25 motoka jangu ogitwale weeri base topiki y'amaanyi nnyo eyo abalina amatu naye tebawulira. Mary ono ye Lilian Pretty agambye Merry Christmas ate tuva kumenyawo Merry Christmas naye awalaza mpaka n'agamba kanki bagambye kibatuulemu naye nga tekiriiko bwino. Shiratina Mugenyi nafunye ekibuuzo kyenja okubabuuzanga bwe beeyita abazadde bwe bayita azadde Katonda bamuyitaani azini Mariam azadde Katonda bamuyitaani kwa ekibuuzo kifunya ayagala bakimuddemu ono yazaala Katonda ye bamuyitaani kibuuzo kinene nnyo nno bakatuli kibaga ayinyina Katonda tusabire faabo Katonda azadde Katonda Brilliant Hakimu bali kutagingaza musamu nze ekitabo kyajjula dda kwegamba ye asomye nnyo Ismail Arafati musomese endiga za Mukama kivumu Yesu yagamba mu Matayo 15:24 saatuma wabula eri endiga ezawola ez'abaana baani kakati Joyce amaze n'akolema ate ne twabakola ki mutubuulire tubetondere mutugana okulya Christmas kati ye akifudde ekibuuzo twabakola Yesu yagamba mu Matayo 22:29 ti abantu bakyama babutamanya byawandiikibwa twagala byawandiikibwa bikakasabye mukola balinaako buzibu. Haile Skyla agamba nti mwe namba yise ewange ku Christmas
sobola n'okubasindikira emmotoka ebakibe mujye muwulire amanzaali ga Christmas bweganyuma. Sente zogenda okuteekamu ebyo byonna zisindike wano ku simu seka gyakoze eki gyakuwadde sobola okubeera nga tugula amafuta agagenda okusomesa baki abantu nti Christmas teriiyo tweyanziza. Sofia binti Jamida agamba nti thank you for tagging barakallahu fikum. Ono ayitibwa Hajati Aisha Muwonge agamba nti jazakumullah khaira bambi tusiima. Jamida agamba nti nze mbabuuza ku kyesasulira omuntu ekyokusala omuntu okusalira omuntu ekisolo ku Christmas agamba salaga Imam Shayine. Sheikh oyo tumusiime mwagala nnyo Zamzam Alaisha agambe Sheikh tumusiime Zamzam akwagala nnyo Zamzam bakutumidde ate bwamaze ono n'agamba bana inammwe mwenna mbagala nnyo temukwatibwa ntondo. Naye tukitegedde tozose kusosowazaamu nako kayisizaawo Alaisha agenza okulaba nga akasajja naffe katutuga nabo kamba kiine. Zamzam tweyanziza nnyo banaye mwenna twebaziza nnyo comments nyingi ne tujja abasinga obungi bataginze era Zamzam Alaisha amaiza nga abagamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Saka mtu basibu banaye tubagaliza okuwuliriza era ne muteeka mu nkola olw'ensonga nti Allah yagamba nti wabashiri ibad alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Sasa abaddu bange bawuliza ebigambo ne bagoberera ebisinga okubeera ebirungi. Tubaza nnyo mubeereko mutagenga ate musharinge seeka mbadde ntunuulira wano share views ziri 358 machi 358 views 358 kati nze naba followers omutwalo gumu n'ekitundu benkola view segeza nti abangoberera bonna babeera kwebalika kati 352 seeka tuli mu bantu bukadde. Saba Allah kirizo omulimu gwaffe jazakumullah khair. Alhamdulillah twebaza Allah wekitiibwa oyo atazaala era atazaalibwa. My major call goes to our parents. Abazadde baffe nkizaayo curriculum yakyuse ne curriculum erimu ebirumira bingi era akatabo kano bw'okatunulira ku page ya 134 bakulaga nti omwana bagenda mutuma Bayibuli alete Bayibuli basomemo ekitabo ky'okuva 2 okuva ku lunyiriro olusooka paka 17. Omwana bayinza obutamugamba kujjawo okugula Bayibuli bajja mugamba go to the library and bring the good news Bible basome Bayibuli kusomero nga basomera mu katabo ka Islam. Nabo iso omuzadde ena ali eyo faayo nnyo okulaba nti omwana wa ategeera la ilaha illallah kubanga abanoonya abeetoolodde okumulaba nti ava ku mulamwa gwa la ilaha illallah tebeebase boneebaka anta masuul amama Allah ajja kubuuza enkya mu maaso ga Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masha Allah. Seka simu yange nandigisomye naye audience Sheikh ajja kumpa omuntu oyo nja kumuwa namba yange mu inbox inshallah kubanga wano audience yaffe erimu abantu bangi abamu tetumanyi bigendererwa byabwe. Allah atusaasire nabo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Tubebaza ababeerako research desk bw'obanga oyagala okunnyonnyoka tuli basajja abannyonnyoka ebinnyonnyoko ebyannyonnyolwa omunnyonnyozi naye tukusaba obunnyonnyoke ogenda onnyonnyola abalala bannyonnyoke obunnyonnyofu obwo so tubebaza nnyo ababeerako abaana babeereko ewaka basome ku Qur'ani. Abaana mbagambe basaale ku basiraamu. Mwana n'obuuka abaana n'ogenda ku muzigiti n'otagamba abaana kusaala swala tegereka bulungi. So mukkirize tukomaawo naye twebaza nnyo ababeerako. Dawa TV Uganda bulijjo tubeerawo tetuvangawo tukyaleeta n'ebinyuma programu zikyajja ezinyuma insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masha Allah. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nange tubeyanziza buli omu omulimu gwokoze ogw'okutulaago ka gulimu empeera
ogw'okutaginga gulimu empeera, ogw'okusharinga gulimu kiki empeera. Tumwerabira, tujja bikasukayo ku YouTube, subscribinga Dawa TV kiki Uganda, tusobole okubeera nga da'wa tugikola ki tugyongerayo biidhinillah. Jjukira nti Islam for all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.